Kale webale nnyo genda maaso n'okubanga otwegattako no subscribinga naffe n'ogotugoberera amanya gange nze Waswa Emmanuel omukutu ogwa Trust Media Uganda isaako n'omukutu ogwa Waswa YouTube channel kwe tusinzira kwanga tuliziganya tutambula ne bannaffe ba Biva Organic the award winning doctor 2021 People's Choice Award genda yakujanjabe omusawo Dr. Senjobe Richard wali nnyo ku Access Building Lubaga Road kyonna ekikuluma ajja kuba kikolako enamba esimu ya doctor wansi ku screen weri yesookawo ku mabbali ate ne bannaffe aba brands shoppers yuge abo basangibwa wali Kabalagala batunzi bangoye ngoye z'abaana be bajja okubanga bazikuguza oyagala gaba kirabo mu festive season eno gena bannaffe aba brands shoppers obagambe njagala engoye ku namba esimu 0707 867 bajja kuba bakola kyonna kye bayitaze yogera ne Eunice omukyalo oyo ajja kuhandolinga bulungi ngabe nabagambyeko ababaddeko ku clip yaffe yasoose ey'emu mmotoka n'abasuubiza okostinga omukyala atubbulidde ku the inside story obulamu bw'omunnayuganda Libya mugamba Jordan eyokya Saudi Arabia eyokya Dubai eyokya n'awasigadde naye tewali olutalo okitegedde bulungi nnyo kanyaga tufune ku experience n'emboozi y'obulamu bw'omunnayuganda abaddeko Saudi Arabia atubbulire embeera bw'ebeera ng'okola mu ggwanga eggwira naye ng'okolera mu Masasi nsanyusa okulabako. Yes, sebo. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Okay. Ojja kunyongera ku ddoboozi katono. Yeah, obulamu si bubi. Okay. Kulikayo? Navuddeyo. Nakujja ku kisaawe essaawa oba 11. Yeah. Okay. How is life? Life is not all that bad. Okay. Nebaza Katonda nti ndi wano essaawa ya kakati. Okay. Yeah. Yojja kunyongera ku ddoboozi. Mbenga kulya bulungi oba kulaba abantu baffe. Kakati bakuyita Faridah. Faridah. Yes, sir. Yeah. Wow. How do you feel enaku nga 3 mu Uganda? Munange mpulira bulungi, you feel at home, oyina ku ddembe ly'obuntu. Yeah. Wow, that's nice. Abantu bayinza okwebuuza ekibuuzo. Watuuka otya Libya? Munange okugenda Libya, sava wano nti ngenda Libya. Like nava wano nga ngenda Jordan, nenga Jordan buli kimu tekyali kirungi gyendi. Then I ended up in Libya. Wava wano ng'ogenze Jordan? Yes, sir. Wamaliza ogenze Libya? Yes, sir. Kubanze you're the first person mukyambaawo gwe mbadde mpulirako nti abeera Libya nga munnayuganda newankubadde gye bali bangi. No, si bangi nnyo kuba waliyo ne bemmanyiko bombamanyi era waliyo n'omuwala omugyali naye agezaako okuba nga afuluma naye nga kigaanyi ekitegeera naye nga gye bali si bangi nnyo naye gye bali. Ku experience yo bannayuganda walabayo nga bameka Libya? Sinnabalabako maaso ku maaso naye kati engeri gye nabaddemu eyo struggle ekomawo. Okay. Gwe nafunidde opportunity okumanya nti waliyo abannayuganda abalala naye bwe nabeerayo. Okay. Nali ndowooza nti nze munnayuganda nze. You have an interesting story. Lwaki tompadde totezogyeko masiki netwogeraganyaamu? Nedda ssebo sijja gijjako. Andi ka sound si mulungi sina covid sijja gijjako. Wandibadde ojja ku masiki kati ni wedowoozi terivaayo bulungi? Sijja gijjako ndeka naawe. Oba okyakulaba? Owange nze ndeka. Okay. Kakati let's go with that but kati oboganya masiki ojja kunyongera ku ddoboozi. Okay. So you told me that walabiba ne Uganda bangi nga bali Libya nga bali mu mbeera ki? Nabo bali mu mbeera nga baagala okudda ewaka olw'embeera eriyo nabo bayayaana okudda ewaka naye ng'era banoonya engeri gye badda ebalemeredde. Kambuzemu omaze ebbanga ki Libya? Libya mazeeyo emyaka 2 gibadde gigenda n'emyezi 7. Myaka 2 n'emyezi 7? Yes, sir. Kati wenjaga tutandikire omuntu yalagenda e Jordan wa crossing otyo tuuka Libya. Kati bwe nagenda e Jordan well and good natuuka ne ntandika okukola ne family gye nagwamu yali abantu bangi nnyo nga bayomba nnyo ate okola nnyo kale sijja kwogera nnyo ku kyokkola ennyo naye nga kyekyantwala naye nga bakuvuma kantu katono bajja bonna kati osigala otya
ate nga temwali mwana enkana bonna baali bakulu kuba last born wawo yalina emyaka 28 we nasookera kati kale kyanzijaawo ndyoke nfune ebino ebyokujja eno lwali lumu nali njogera ku simu ne mami nga njogera n'omwana wange jjukira wali awaka mu nnyumba temuli kamera naye nga kamera yali wabweru kati eyo season yali ya winter nali nnyaniseeyo engoye kati ng'otukubakuba otwo tufuuyirira nali njoza ebintu ku sink kati ne ngamba kanzijeyo zino engoye naye nga njogerera mu earphones jjukira empewo bw'ebeerawo nze nti empewo nga neebikkirira nga mbika n'amatu kati earphones zandi mu matu nga njogera ku simu jjukira family yonna twalina ennyumba wansi ne waggulu kati bonna baali upstairs kati bwe nali nfuluma bwe bati wano kufumbiro waliwo engeri ya balcony kati kamera eyo etunuulira ddala eno mufumbiro w'ennyanika engoye kati omukazi bwe yali waggulu babeereyo waggulu ne bakulaba bw'oba ofulumye kati yanotesinga nti njogera ku simu ne bajja olunaku lwe namanya nti bulijjo abaana ku kyeyo babatta kati bwe bajja ne bayomba nnyo n'entya n'ekyomukisa omulungi tebankwatako tebankola ki wabula nze nabagamba nti sigenda beera wano kubanga bakikola we bate olulala we bali kukwatira mu nsobe ekitegeeza bali kukuba wekitegera olwo olunaku nabagamba sigenda ssulawo wano munzizeeyo ku office ne bagezaako like okupleadinga ne mbagamba nze saagala era nengenda ku office bamala emyezi kubanze ku office namalako kumpi myezi 3 nga mbeerayo nga nganye okukola nga mbaganze munzizeeyo ewaka nga nganye sajja nagezako kunkonvinsinga nga gamba si bantu bonna nti babi waliyo abalungi okitegeera kati bwe natuula era omwami oyo mwennyini eyo family baakubanga nnyo essimu nga baŋŋamba nzireyo kuba okukolako nali nkola ne banegayirira nnyo ne baŋŋamba oba oyagala tukongere ssente tujja kukwongera ne ŋŋaana ne mbagamba njagala kuddayo waka kati ono bano abo babeera ku office nali mugambye kanzire waka nagezako to convince me that it's obudde obwo ne mugamba nze saagala naŋŋamba gwe kirowoozeeko kankuwa obudde ne bagenda era n'akomawo ne muganze nzizaayo ewaka kati ne ntuketsera ne ndabanga sajja ono agezezaako nnyo okunteekamu ekyo ekintu naŋŋamba gendayo weeks 2 oba bakuyisa bubi komawo ne ntuketsera ne nzikiriza era bantwala mu nnyumba endala omukyalo oyo yali mu Iraq omukyalo oyo yalina abaana 3 naye nga bebi yali yakamuzaala nga wa myezi 2 sakukwatemu katini nnyo tukyagenda maaso n'omukyala Faridah tuli ku the inside story about a Ugandan ng'ali mu Libya obulamu beera butya nga bali mu nsi y'amasasi ne bwankubadde nemboozi abasentuesere juza kubanga nze mbadde nga mpulira ebadde nga background nga twogeraganyanga mukyala Faridah obadde okyageza kukumbulira nti mulemeganye oli ku yandibadde nga deportation yagala bakuzi waka like ovaawo otyawo olinakera ku kinaga nti kati we are entering to Libya kati kyaliwo kiti nga bwe mbadde nkugambye nti yaŋŋamba ngezeeko era yantwala mu nnyumba yo omukyalo mu Iraq nga banzijjeewo wali nga ntudde ku office emyezi nga 3 nga ŋŋaanye nga bwe bagamba fuluma mbagamba okugjako nga muntwala ku airport kati ne bantwala ewo oyo omukyalo mu Iraq omukyalo oyo yalina abaana 3 neera naye ekyanzijjayo yali si mukyala mubi yali mukyala musirise nnyo naye ng'ekyanzijjawo woosula kale season ya mpewo yebweru nabo bennyini we basula ewa buguma hitters zisulako naye nga nze wensula nga nsuubira singa namalayo emyaka 2 saalikomyewo yakutwala naye nga akusuza bannyogoga nga wannyogoga bannange simu yange kale bagisiizinga yalimu ezo gundi zonna kuba nali nga nkwatanga gundi ezo videos at least okulaga omuntu ekituufu naye nga esimu baginzijjako kati bwe natuukayo nga yeyembeera okulya lutalo tewali simu nenkubira omusajja ne mugamba nze wano sijja kusobolawo kuba nze ndi maama nze mwana namulekayo kati nsobola ntya okubeera ewantu awali abaana nga naye maama nga soogerazaganya na mwana wange nenkigaana
ne mukubira essimu in fact nga takuba ssimu takola ki olweggulo we namaliriza okukola ne mugamba nyabo badde nsaba kuba ku office nangamba essimu eyange tekubira basajja linda bba wange akomewo okole ki nkube ne mugamba nedda gwe abakubira bbaawo omugambe ne mubeera bubi nnyo eddakiika zaayita 3 ne bankima ab'oku office bajja 2 ne bantwala ne beetikka ebyange ne tugenda era nembeera ku office kumpi namalayo oba weeks 2 ne banfunira abo abakyala baali ba Libya nga babeera amaanyi abaana be Jordan bamanyi amaanyi bulungi nnyo kuba saidi awo simanyiiwo nnyo bulungi simanyiiwo nenga amaanyi we twagenda abakyala sijja boogerako bubi abakyala baali balungi ebbanga lye namala nabo namala nabo ekisiibo kyonna ekya 2019 ne tukimaliriza kuba waliwo sisita we gwe twasangayo yali agenze Mecca nga balina okusiiba tumulinda ajje tulyoke tujje Libya naye mukale mu kujja Libya kyali bwe kiti bwe nagendayo nenkola nabo nakola nabo nga nina kukolera bo kati bwe natuka nge ekintu nkiyingidde omanyi mubeeramu okusayininga ebyo bwe bityo kati ate ne bakikonvatinga ne bagamba tujja genda naawe maama gyali kati maama w'omwami ow'oyo omukyala muganda w'oyo omukyala we nali baali ba Luganda naye nga maama wa mwami wa muganda we like gye nali ndina okugenda ne bagamba maama gyali eyo yekka ne mulamu waffe sister w'omwami w'omu gye bali tewali nnyo mujjuzo osobola okubeerawo nabo nengamba tekirina buzibu ate oba nazze kukola ng'olwo nno nzikiriza kwe kujja Libya era twava e Jordan ennaku z'omwezi zaali oba omwezi gw'okutaano gwaggwako nga meka oba mu mwaka ogwo naye twatuuka e Libya ennaku z'omwezi nga 1 ogw'omukaaga 2019 ku makya nnyo essaawa ze wankimaawo essaawa ze twatuuka e Libya yesebo wente bwe nayingira otuuka e Libya wayingira n'abakyala bongambye abaali ababiri baali bakyala 2 n'omwami waabwe n'abaana n'omukozi omulala yali mu Philippine yesebo obulamu bwali butya Libya nga wakabuyingira obulamu e Libya tebwali bubi nnyo bwali bulungi naye nga emirimu gyali mingi yesebo mwaba abakyala yesebo we baali babeera nga kitundu ki babeera e Libya bw'oba otuuse e Libya otuuka e Benghazi nova e Benghazi n'ogenda mu katundu bakayita Albaida street bagiyita Madras Jela aba Libya bamanyi eyo street Albaida street name bagiyita Madras Jela yesebo abantu abo mwabeerangawo eyo gye mwabeeranga nayo tolwalingangayo yesebo lwali lubeerangayo nga amasasi gavuga buli budde waliwo lwe gavuga nga nabo bennyini batyanga teweebaka ng'oyimirira buyimirizi bwe bati ng'omuyimirire wabweru nedda mu nnyumba kati oyinza okwebaka ku buliri engeri kale esawundi y'amasasi etiisa kati gaba mayitirivu nnyo n'olabira ddala nti nawano ku buliri gayinza okukusangawo at least oyimirire oyinza okulaba gye liviira n'olyewoma yesebo yembeera gye muwangaliramu eyo yesebo wow abakyala obadde nabo bbanga ki abo abakyala namala nabo omwaka gumu n'emyezi 4 yesebo oluvannyuma nga mpisa bubi bwe yatuuka ekiseera n'asizinga essimu yange nga ayagala nsuubira oba teyayagala nkomewo Uganda kirabika mbuuza ekibuuzo abantu abakubye ejjona ne bakuyinza mu Libya walinga okola nga bakusasula baali bansasula naye omwezi gwe naviirayo ogwo tebansasula empisa zaabwe lwaki zaakyuka simanyi yesebo bwakya butya okera ku makya mwawukane nabo kale omuntu omuwarabu kaabewewa abawarabu balina nnyo emimwa kati omuwarabu teri kimunyiiza yani leero ayinza okusanyuka enkya ate n'omulaba nga ali mu mudisi ndala kati toyinza gamba nti oba kino kyekyatujjako oba ki omuwarabu alinga leero bubaamu omusanyukera neetoli kati ye muwarabu yesebo so akeera ku makya kuba teyangoba wabula nze yejjayo naddukayo ng'odduka olagawa anti nga noonya wali obubudamu nga siri bulungi lwaki navaayo yali ankozesa nnyo twaliwo baŋŋamba baliwo ye ne nnyina kati nga nze ndi wa 3
N'ebbanga lye namalayo eyo twalingawo abantu bangi nnyo family yonna ng'emala n'ejjawo n'emala emyezi. Eno group bw'egenda beesisinkana ku gate ng'endala ejja okumala omwaka gumu n'emyezi 4. Bano bayingire bala bafuluma. Yes sebo. Ekika kinene nnyo bwe kityo. Kinene ddala bazaala. Yes sebo. Ate buli ajjajja n'abaana si omu si babiri. Ono ino balabirira. Yes sebo, ino balabirira ino cleaninga. Naye olw'okubanza eky'abaana nagaana obbakwatako ne waaba wa pampa nkulekaawo. Oyo omwana ye nagaana naye ng'okukiliininga baddugaza ebyo bikapets nga nze abinaaza. Abantu abamanyi kapets ezaabo abawarabu zikuuta mu wiiki nzikuutamu emirundi egi Monday ne Thursday nga it is a must. Yes sebo. Odduka mu nnyumba ogende ku street. Wadduka ina gy'olaga gy'omanyi? Saayina gye mmanyi kuba nali nkikoye we nakikoyera we wano yakwata essimu yange nga mbeera mu nzikiza nze nga ngugumuka simanyi na ssaawa obudde bwe bweru obumanyi. Olumu kale waliwo lwe neebaka ne ngugumuka ng'obudde buli mu masekkati ne ntya nnyo ne ntandika okukola. Kazi nambuuza ng'ozuukuse mangu nga simanyi ssaawa nti sirina ssimu. Nze simanyi kubala ssaawa za ku bisenge ku myaka gye nnina zino. Ne bw'oŋŋamba nti ssaawa meka ng'eri awo sizimanyi. Kati ne mbeera mu eyo embeera nabeerayo naye omwezi mulamba nga sirina ssimu. Naye nkola naye nga soogera naye. Kati oba naye yatuuka ekiseera n'akifiiringa muli nali soogera. Nga ne bw'afumba siryanga nfumba kyenaalya ate nga nagendayo namuganze sifumba. Naye ng'omuceere ngutokosa n'omunnyo ne ngusuulako butto n'endya. Ate ng'ebintu bwe bityo balabanga ebitawooma. Nga bwentyo bwe nabeeranga. Kati okuvaayo kwennyini ekyasinga okunzijayo mu masekkati g'ekiro bw'obanga weebase ng'oyo omukyalo omusanga akuyimiriddeko. Like mu kisenge kyo nalina ekisenge nga kyange nga kiriko oluggi. Oba walinga oloota? Si kuloota. Ng'omusanga akoze ati? Ng'ayimiridde like ojjukira ebiseera ebisinga bw'oba olina ebikusumbuwa ku mutwe gwe. Kale nali neebaka otulo naye nga tetulyawo. Ate omuntu bw'aba azze gy'oli ng'obadde teweebase oba owulira nti waliwo ekikuli okumpi. Okifiiringa nga ggwe. Yes sebo. Kati nali nsula mu kisenge kyange n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba sigala okisenge. Ng'era olumu ŋŋamba ono omukazi oba ali kukinga nebbirira ninda omanyi bo bafuluuta nnyo muwe eddakiika 10 aba yafuluuse dda n'enzigalawo. Naye otulo kasita tumpungulayo katono ekisenge nsanga kiggule. Tewakirookingiranga munda? No, ekisumuluzo yali yakijjako. Just nkiggalawo obuggazi ne kyekwata. Wandikubyemu akasumaali nkola yaffe. Owange sinti abantu abo abamu balina embaawo engumu nga teyingiramu musumaali. Yes sir. So kati oŋŋambye waweekanga ng'ali ku kati nga lumu yaŋŋamba siggalawo kisenge ne mugala lwaki sikiggalawo nga bulijjo wano mbadde nzigalawo ekisenge kyange nga neebaka. Kikikyo jjukira nensirika ne mugamba kale n'agenda n'enzigalawo nasanga akigguddewo okitegeera. Nenzikuka ne ngenda mu toilet obudde obwo nezirawo otulo ne tumpungula katono. Nagenda okuzuukuka ne neekanga bwe bati nensanga nga nnyimiriddeko naye n'atya nnyo. Ne mubuuza kiki ng'ozze onnyimiriddeko mu nzikiza kiki. Naye nga kasita nsisimuka nansangiriza agenda speed nnyo mu kisenge kye aba tayagala muntu yenna yena n'akimanya. Wakinoonyerezaako lwaki yajjanga n'emiryawo oli? Saakinoonyerezaako kuba saayina muntu yenna yena ayinza kumpa eyo information. Okay. Yes, just nze nasigala ndi suspicious nga nze yakikola olwasooka n'olwokubiri. Olwokusatu. Olwakeera olwokusatu. Enkeera saasulawo. N'ogamba ngenda? Awo nagenderawo sirina kye nakwatamu. Olwodduka ogenda wa? Nga nfuluma bufulumi nze nga nkulembezza Katonda y'amanyi. Ndina baga yange ey'oku mugongo. Nateekamu waliwo akatabo kange kalimu namba zijjukira naye sirina ssimu nga byonna yabikwata. Nga mulimu endagamuntu yange. Nesitulawo just obuntuntu obutono na jaketi yange yejjo wandaba naye yennene. Eyo nagyesabika nga manyi nga gyendaga simanyi yo ate obudde bwali bwa mpewo. Ebyo bye natwala. Kati ogenda mu streets watuukira ku street ki era watuukira mikono gyani? Kati nze okufuluma nze nafuluma obwongo bwange buŋŋamba singa bansanga bajja kunkwata. Nze saafuluma kuyimirira ku street nafuluma nnoonya taxi. Okay. Yes sir. Wayinamu akasente?
Nali waliwo omwezi ogw'emabega gwe namugaa nti ssente zange tozisindika zonna, sindikako kitundu, mpa ekitundu, njagala kukola shopping. In fact nali njagala kugula ngoye. Ne mugamba zimpe, kati laba bwe kigwawo nga ze nnina. Nalina almost oba nalina dinaazi 8. Zemmekeza wano? Simanyi bulungi kubanga ebya wano bikyuka. Yes sebo. Kati bwe nafuluma nze saagenda mbu ntambule ku street. Waliwo awo ku madras jelabo sala waliwo supermarket awo omuzigito ogwo bagumanyi ne bogugulinga ogulaba nengwerabidde erinnya lyago. Kati nasala nanoonya ekkubo nga lirimu enzikiza nnyingi nnyo. Jjukira nga nvuddeyo sadduka nze nali mukazi mugumu. Natambula ku street ng'owa bulijjo. Ne ntuuka mu kazikiza ne ngamba kansooke nyimirireko wano nzise ekikkoowe. Kazikiza waliwo omuti bwe guti. Nenyimirira nensooka ntunuula embe tebangoberera. Naye bwe natuuka ebweru nze saayimirira mbuno nayimirirawo katono nnyo ne nnoonya taxi. Owe taxi ne mugamba nteeke Benghazi ku airport. Owa taxi amugamba muteeke Benghazi ku airport. Tulina abanafu aba Brand Shoppers Uganda ku namba 0707 886 747 777. Bagenda kuwa engoye z'abaana bo. Banoonye komisizoni ya Christmas gye tugenda mu shoppingira abaana, shoppingira muganda, shoppingira mikwano gyo. Zonna engoye gye ziri ngato, ebikozesebwa perfumes, bizigo buli kimu kina. Ne award winning doctor Biva Organic Access Building omusawo omukugu mu kujjanjaba abeeranga nga bulijjo. Yitawo gyali ku 0752 62427. Abantu bano bateeka mu ssente kubanga program zikutuukako. So ekyo wena okuba supportinga n'osigaza Emma ku kkubo ng'atambula. Nino omukyala Faridah, we have the inside story about Libya. Otala mu Libya gobo kyanyumya Saudi Arabia nti katusooka owulire Libya n'emmundu ng'evuga. Ogamba taxi kutwala Benghazi. Yes, ne Benghazi yennyini nga sijjukira yanavaayo ku maca nnyo. Yes, sebo. Taxi yakuteeka wa? Oyo omusajja we taxi yali musajja muzeeyi naye yantunuulira n'ansaasira nsuubira ye saamugamba naye oba yakisensinga. Nti ogenda mu miwunyo myerere? Kirabika yamanya nti gye nvudde nziruseeyo. Ne gy'ogenda bizibu. Kati omusajja oyo bwe nalinnya eyo taxi nangamba Benghazi essaawa zino budde bwa kiro ate nga gundi Libya ya ntalo buli wamu poliisi mulimu poliisi entuufu n'enzibi. Sina kafyu teri na poliisi bw'osanga ku kkubo poliisi nga 10 mubeeramu omu omutuufu abalala baba just bambala byambalo kutulugunya abantu. Yes sebo. Kati bwe nalinnya eyo taxi yantwala mu taxi park emu era Al-Baida wennyini awo. Kati bwe nalinnya eyo taxi omusajja oyo yali mulungi kati yambuza olagawa ne mugamba ne mubuulira ekituufu nti nze gye nvudde nziruseeyo. Naye nga gye nzira simanyiiyo. Ne mugamba ne ntuuka ne mugamba ntwale Tripoli kiro nga mmanyi Tripoli kumpi. Kumbe Tripoli wala. Omusajja oyo yaŋŋamba okimanyi oli mwana muwala ate oli muto. Obudde buno kyennyinza okuyamba ennyo kanvuge mu Al-Baida muno mwonna nkunoonyeze hotel omwoba osula. Nambuza oyinawoko ku ssente. Ne mugamba ninawo naye nga si nnyingi. Nagamba kale. Ne tunoonya Al-Baida namba. Twamala kumpi dakiika 3 nga tunoonya gundi hotel nga zijjudde. Ne tufuna hotel emu sirijjukira linnya. Ne tufuna ne tutuuka ne bambuza passport. Naye ng'omusajja namunyumiza. Nangamba omanyi kati bw'otuuka weefuule nti passport oginoonya mu nsawo eno naye ng'okimanyi nti togirina. Era yeyambukingira eyo room ne bampa last floor. Waggulu nalinnya na lifuti nagamba ne banoonya nnyo nga baagala passport. Musajja nagamba ono mwana kikyayinza okubba wano oba ani gwayinza okutta wano. Musajja nambeererawo ne bampa room nengisasula dinaazi zaali dinaazi 10 mu 10. Yes sebo ne bampa room eyo ne neebaka. Naye ate seebaka nayimirira buyimirizi nga nyimiridde mu ddinisa nti jjukira ebizimbe by'ebweru kalina ezo. Kati oba olaba buli wamu seebaka. Kati ng'osula olengera ki mu kibuga? Nga nningiza nga ŋŋamba oba bayinza okungoberera nti nsuze within. Nenze ebirowoozo byange byali biŋŋamba nti bwe nziruka neyongerayo at least nstopingire wala ne mba sirina gwe mmanyiiyo. Yes sebo. So osuze mu hotel the next day? Of course olina okuva mu hotel. Kati omwami oyo bwe namunyumiza buli kimu nga bwe kyali ne muganze gye nvudde nziruseeyo naye nga ate sibimanyi nnyo ebyawano kati nambeererawo nga ye. Nagamba receptionist namugamba ono muwala essaawa 2 muzukuse anywe chai omunoonyeze taxi emutwala Tripoli nga be baginoonya. Era abo ba receptionist ne bakubira taxis ezo zigenda direct ne wabaawo taxi gye bampa ne ntwala ku offices balina offices ez'eŋŋendo empanvu ofuna ticket
kati ne bantwala owe taxi receptionist yamugamba omwana oyo mufunire ticket nga gwagijjayo kuba bagenda mubuuza passport nga tagirina. Kasoko tumulemu kati nnyo tukujja kuba tukomawo nati. Kale tukyagenda maaso n'emboozi ya Libya n'omukyala Faridah. Owa taxi bagikubuukingira. Esimbula. Yesebo. Yasimbula sawa zaali ku makya twavaawo ba sawa zaali 4. Okay. Yesebo. Netuvuga olwo olunaku tetwatuuka. How long is from your place okutuuka Libya? Olunaku lamba mwavuga paka Libya temwatuuka? Tetwatuuka. Wow, luba luwanvu. Twavuga okuva Libya okutuuka Tripoli tetwatuuka lunaku olwo. Netuvuga olwo olunaku netusula mu kkubo waliwo omuzigiti. Nabuuza oyo omwami wano bayitawo bata yaŋŋamba n'ebifo nti bya Luwarabu nnyo. Kitegeera. Babyogera naye nti era obyerabira okuggyako ng'era oba obirecordings oba obiwandiisa. Kati mu kuvuga okwo tetwatuuka naye mwatta okutuuka yali Katonda. Nga kiki ekiri mu kkubo? Ekiri mu kkubo nga mmundu na masasi. Buli woyita bakuyimiriza, buli woyita naye Katonda yali nange. Bayimiriza bakubuuza kyolo? Omusajja oyo era gwe banfunira taxi. Era yagifuna yamunnyonnyola buli kimu. Era naye sijja balimba yambeererawo. Era bwe twayitanga ne bamuyimiriza jjukira nti Libya wali abawarabu abaddugavu ng'era bondaba bwe bati. Yes. Era nze nayitanga ku bantu nga balowooza nti ndi muwarabu muddugavu. Era nze Libya nvudde nga bwe mba sikugambye nti ndi Munnayuganda, abasinga mbagamba ndi Munnayuganda bawakana. Kuba olwo Libya ndwogera bulungi. Yesebo kyekyasinga nnyo okuntasa nga bwe ntuuka awo nga ngamba nayina kati olwo olunaku lwe nadduka nagulayo akasimu kaali katono nga njagala kuwulizaganya n'abantu tomanyi omuntu ayinza okukuyamba okitegeera. Ye naye nga omusajja bwe yaŋŋamba nti kasita tutuukawo bagiyita guwaba mu Libya ati bwe tutuuka wali guwaba simu yo gikweke kuba bajja gitwala kuba era babbi si basirikale. Kati bwe natuukangayo nga nzikweka era nga bwe batuuka nga baga naye oli mugezi nnyo singa tuvuga nga abawala bwe bati. Era wonne ne tuyitawo ne bakubera kasita babuuza nti ate ono aŋŋamba gwe toyogera nze kanjogere. Era bwe boogera nange abagamba tayagala njogera abagamba gwe toyogera gwe bandekere. Era nze nsirika mbanga atabiwulira. Kati otuuka e Tripoli? Bwe natuuka e Tripoli bwali budde bwa misana. Yes. Bwe natuuka e Tripoli natuuka awantu we bayita Zawiya. Zawiya, yes. Yes, sebo. Kati mu Zawiya omwo bwe natuuka waliwo jjukira nalinga nkola life za Bigo. Ezo live za Bigo ebiseera ebyo. Live za Bigo? Bigo kye mukutu? Bigo mukutu ne guli live. Like oyinza okuteekako no hostinga banno ne munyumya. Kati ebyo ebiseera ebyo nga nkyalimu ennyumba nga tebannatwala simu yange. Nali nkola nnyo live ya Bigo. Kati lwali lumu na hostinga abavubuka balinga 2. Okitegeera. Bwe naba hostinga kati ne twogera nga ffenna tuli baddugavu. Kati jjukira nti Bigo eraga flag. Yes. Yensi mwoli. Kati nalaba flags zaabwe nga ziri Libya. Ne mbabuuza yemmwe muliriddawa. Okitegeera. Kati bwe naŋŋamba tuli Tripoli. Yes. Okitegeera. Kati bwe natuuka eyo Tripoli ebirowoozo byange byakuba ne nzijjukira ne ŋŋamba waliwo abantu bemmanyi wano. Jjukira ebyo ebiseera twali tusharinganga nnyo numbers ne tukola groups bwe bityo. Kati jjukira ennamba eyo nali ngiwandiise mu katabo n'akatabo katono bwe kati ne mbikkula ne nsaba essimu ne nkuba. Ngali within eyo we banteeka. Ne mugabo wange nze ntuuse wano naye sirina kyendi. Bambi sijja kulimba tebaali babi baali balungi nnyo nnyo nasisinkana oyo omuvubuka omu n'omulala ne wabeerayo n'abawala abalala. Waliwo abawala 2 n'omukyala omu nga mukulu nnyo. Ne bannyaniriza bulungi nnyo. Era bwe natuukayo waliwo awo ennyumba abaziyita kale kiflat kyali kikyafu nnyo 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 nnyo. Kale kyabana abantu abasembayo abateesobola.
yani abatandikirwako kati omwo mwe baali babeera kati ekyomukisa mulungi bwe natuukawo nasangawo nga waliwo vacancy naye nga abo abantu baali ba Nigeria kati jjukira nti abo ba Nigeria bakrosingira ku mazzi mbu badda Italy kati mweyo ennyumba eyo flat nasangawo nga waliwo room weeri vacancy kati obudde bwennyini najja okipayingirawo ne bagisasula kati we natandikawo life obulamu muri Tripoli nga togimanyi olinga bambayite baki ozelinga omuzi your first days in Tripoli olina abantu botamanyi mwoli mwavu tolina kyolina kale nebaza Katonda nze bwe natuukayo namanyi ennaku yange nze ndi mukazi mukalaba nnyo nze bwe nabeerayo natuula mu nnyumba omwo ennaku nga 4 ekinene nnyo naye ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba natuula wano wuuno ngisasudde omwezi gugenda ngenda gisasuza ki ne ntandika okufuluma street jjukira nti zaawe abaddugavu mutambula at least wali somehow free wankubadde waliyo amasasi naye nga wali free kasita otambulira mu budde nafuluma nga noonya ekyokukola era saddamu kukola mulimu gwa mu nnyumba gwonna nali nkola mu malwaliro yesebo okolanga malwaliro nga mutenkanya nga olomukola mulimu okuba mpiso oyera olongoosa era nebaza Katonda kino kyo mwebaliza ddala bwe nayingira eddwaliro na cleaninga naye ate namalirizanga cleaninga nga n'olumu nkola nebye sitalina kukolanga olumu ezo nga kanyulaze ezo nzijjako wali baddagala waliwo dokita omu mu ddwaliro nagenda yali anjagala nnyo yali musajja mu Sudan yesebo nga ntwala nga dota we nasinga assistant bwakolanga ye yalinga ngamba weerawo wano njagala ove mu gino emirimu egy'okukola bwe bati nga buli kyakola nga mpita era nze nga eddagala asikanze bwe nteekako kino yesebo kati twaga tusigire ku kifaananyi Libya eya Muhammad Gaddafi ologimanyi wajiwulirangako najiwulirako era nabo bennyini bagitugamba bwobeera closed nabo bakunyumizanga bwe yali n'essaawa zino yesebo omuntu ali Kampala tugamba Kampala mubi Kampala mutono n'ebirala nga tubyogera how is Libya matu Libya oba nkiyita kifulukwa Libya sinsi wabula oba hell wenyinza okugamba erimu abantu era mulimu abalina ku ssente n'abatalina naye nga Libya sinsi yakubeeramu muntu yenna yesebo amasaso nga megavuga sigira ku kifaananyi okuva ku ssaawa 12 okutuuka kawungeezi amasasi gavuga gatya emundu ebeera etya essasi lya Libya teririna budde ate tegaba amasasi gokka n'amabomu gabwatuka zibwatuka ddu jjukira nti ddungu bayinza ottega we baagadde wonna ne bibwatuka ne muyimirira amayumba ne geenyeenya ye tegalina budde ssaawa yonna ssaawa 4 essasi wano bayinza okukuba wano babeera nga bali competition mobo bu province obu kati wano we bakuba ennyo bayinza okusirika ne bawuliriza bano we bamaliriza bali ne batandika abe ne babakuba abe ne basirisa bawuliriza ne basirisa like ne bawuliriza kasita bamaliriza eno baba bategese ne balyoka bakuba oyita ku street Emma nga waliwo eyo street we nasookera wennyini nga ntuuse Tripoli sijja kulimba nakwata video ne bagijja mu ssimu yange abacha bagijjamu jjukira tebaagala no filming ensi yaabwe era n'amawulire agasinga ag'Elibya tegafuluma betuulirako bye bitono byemuwulirako bitono nnyo ebituufu byennyini tebabibagamba babagambako ebirungi muko abantu bafa bo bafa nnyo bo bazikuba bannansi bazikuba baani olumu boba nga bo balwanagana era naawe omugwira kasita olugwamu kasita otamanya woolina kkoma bakutta era abaddugavu babatta nnyo bano abaagala ennyo emikyakalo naye nga Banigeria sinawulirako Bannayuganda yesebo embeera eri etya musasulwa ssente nga mukola olumu bakusasula era olumu bw'osanga abantu nga bali weird bakukozesa omwezi ne gugwako n'agamba genda yesebo naye ng'okoze mukubuuza ekibuuzo nga gwamaze emyaka 2 mu Libya mu Uganda Libya twagimanya nnyo olwa Muhammad Gaddafi legacy ya Muhammad Gaddafi Libya eri etya mutabani we Salifizira mujuzi na uli yagala kwesimbawo balina tebalina mirembe gweva ku nsi juzi like
1 month back waliwo bana bakola ebizimbe abazimba ennyumba Emma kankubulira omwana yali asima omusingi naggwa ku ssente kuba banka bazikuba buli kimu kyayononeka ATM wana wabera ATM machine osanga we kituli bwe kiti nga bazikawo wow wanfuna like nononya yes sir olajana how did you get to know me nze ndi one of oba neitente oba one of your followers yeah nkufollowing nga te ndaba buli kyokola kyovdola nalaba nti bwe nkutuukirira oyinza okumbeererawo wow yes sir neno byali bizibu byokudda wano so kiki ekyakutengula n'ogamba mutuufu I have to go back to my country embeera ensuseeko ekyantengula n'ogamba mutuufu kubanze wabiŋŋamba nembiwuliriza like abantu baagala okumanya what happened n'ogamba mutuufu ntuuse bwenkoma ekyantengula kuba nga sinaba kubaako ne gwe nnoonya yenna nali ngezaako nnyo ebyo kukomawo wano naye nga tofuna way forward lwaki anti kati buli woolaga bakulabanga oba ekitagasa tebakuwa platform eyo ebannyonnyola ate kati bwe gabeerako naye ne bw'obakubira tebakwata buli gw'otuukirira yenna aba asuubira akubbe oba muki oba muki aba asuubira akubbe akuggyeko ssente z'olina ate nga tewali kyagenda kukukolera buli mwayagala kufuna munne ssente yesebo ekyo kyekyambalamu ennyo essuubi ne ŋŋamba kati wano suubira nyinza n'okufiira eno oba nnoonye bunoonya butuuze ate ani abukuwe naye oba ofunye obutuuzera mu lutalo yesebo so embeera y'okuba nga munyigirizibwa ssente nga muzifuna naye nga muvuyo ya ssente ozifuna naye nga muvuyo gw'amaanyi okola olumu ne batakusasula olumu n'okola yani ngera abaana abasinga bamanya abawarabu omuwarabu weewa oba oweewa be bamu empisa zaabwe ze zimu era bw'osangayo omulungi nabo abalungi gye bali naye era bonna ababi balina empisa egyo emu so finally how did you go through kubaza nali eno nga gwoli eri empapula z'amaani ziggwa zitya kuba eno zattawanya nnyo kati jjukira bwe nakucontactinga olwasembayo bwe nafuna information nga bakugambye nti like wagende wa gundi ewa permanent secretary of foreign affairs jjukira yali asembayo olwo nga ngambye sister wange yabigenzeeyo dda bamuwadde dda ekisembayo era eyo wiiki mwe wagendera ye wiiki mwe bamuwera information yonna kati gwe bwe watuukayo nga nninze ekikuvaamu ggwe kati bwe watuukayo n'ogamba bakugambye olinde awe nayimukira ne ŋŋamba wano kiganye kuba nasinziira ku kye yali aŋŋambye ng'era naawe kye bagenda okukugamba because bantawaanya nnyo naye bamusumbuwa nnyo naye kati bwe yabafuna bamuweereza gundi kale baamala ne bamuddamu message nti owandiika simanyi nawe bakugamba nkugambya kiri Uganda obeera wano ng'oyagala kutasa muna Uganda muno naye ng'okubona n'okulya bakulaba ngambwa nkugambya ate bw'oba tolina ssente teri akukolako kati bwe yawandiika eyo gundi n'ekomawo waliwo omwami omu ali ku embassy ye Uganda Algeria omwami oyo bamwogera erinnya lye simanyi omwami oyo yeyanziramu kati gwe basindikira ebyo byonna okubaako n'abaana bayamba okitegeera naye ngaera tebayamba byabuubwe olina kwebeereramu kati omusajja oyo bwe yanziramu bwali budde bwa kiro nga ndaba sister wange nga ngamba bampadde n'ennamba mbw'oyogere naye ali eyo yajja obikolako ne twogera naye bwe twayogera naye nampa information yonna we nnina okutuukira ssebo abo abagundi Libyan Embassy balina offices eyo zikola naye nga si enennene balina oba branch oba biki exactly zikola naye nga teziyamba kati omusajja oyo nampa ennamba y'omu kwabo abalina okunkolako era naŋŋamba yampa lwakutaano lwaggulo naŋŋamba omanyi gumiikiriza omukubire ku Monday kubanga zino ennaku ezisinga baba tebakola ziba weekend naye nkuba ku Monday ne mukubira oba omwami naye mwogere oba mmuleke omwami oyo bwe namukubira essimu kwali ku makya bwe nazuukuka nga kinsuze ku mutwe namukubira essimu ne baŋŋamba ssebo baŋŋambye gwe mba nkubira olwa kino na kino
Nagamba bakuyita ani konze nze Faridah ko ye nti kale. Nagamba ndi mu busy bampa na private number nga yiye si yana ya ku mulimu. Nagamba ngo ine omukisa nze ne number nga sikwatira ko strange numbers. Namugamba mukama mulungi we bali kwata. Nagamba linda ko mbadde nfuluma office ne ngenda kuddamu nkubire. Within 10 minutes nankubira. Ne munnyonnyola. Nagamba bobo oyagala okujja jango registering one Tripoli kale naye yali so excited nnyo nsuubira naye yali alina kyanoonyo okunfunako nze kyenalowooza kuba yali so excited nnyo n'asalaasalawo mangu oba nkuweereze taxi ku kime nambuza oliriddawo ne mugandizaawiya nagamba oba nkuweereze taxi ku kime naye nga taxi ya 150 okitegeera emugamba lindako katono bwento bwe namugamba sirina passport yange kati naye kanjijjeyo nja kuba njogera nawe nagamba kati ekyokunnyamba nkomewo bali nina njagala kudda waka program zanteekamu ze zino wano kale olaba zino oba babiita simanyi biki mbyerabiddemu bwe babiita ebyo ebigundi byennyini ebikola ku ba foreigners beeyo abannayuganda bwe babiita kati nagamba kale singa jangu nze amagezi genkuwa bino ebintu ekyokuŋŋamba nti bikola mpola yali aŋŋamba wano we tuba tukuwa flight bakuwa only 20 kgs nze siri mu kufa ku kgs njagala kudda waka ne muganze kgs tezinkwata kunze njagala kuddayo waka nagamba bajja kuwa 20 kgs ate bw'obanga weegulidde ticket you can even carry 5 bags yakyogera na mu luzungu sebo ne mugamba ne mugamba bwe kiri nagamba nze kyembadde nkugamba wali badde ojja wano mbu waliyo omukyala Munyarwanda era kyanuma nnyo obutamulabako naye agala ndabe ku mukyala oyo Munyarwanda ne bbaawe mbu bamuyita Mariam ye kamwogere kati yangamba jangu obeere wano ne Mariam akunoonyeza ekyokukola mbu nkole emyezi emirala 3 nsobole okufuna ezindeeta bwe yaŋŋamba ekyo saddamu namala ŋŋamba mbu kirowoozeeko oddemu onkubire saddamu mukubira mpaka leero. Then I'm to ask, how did you feel nga ticket tumaze okubukinga ticket kwata wafuna ticket ngeva Libya ngegenda Turkey oba yali Libya Turkey gundi Rwanda then Uganda yeah. How did you feel nga tumaze okubukinga ticket ye ngeri confirmed nti kati you're coming? Nawulira essanyu okumanya nawulira essanyu saasulayo waka. Wasula luddawa? Nasula ku airport. Toyina gakwata? Sirina gankwata. Nagenda nzimbye omanye ngawulira ensi yo nkugambye olaba we bakuteeramu eyo stamp nga bagiwandika simanyi state of Libya eyo kuyisa ne we bakuba essasi ne bagaleka bakulaba ng'ow'amaanyi nayita ku bapoliisi bali abaatucunyanga sajja yabiikulawo bubikuzibwa ati n'alaba nagamba nagamba nsonyiwa maalish bwatyo bwe yaŋŋamba ne tugenda saasulayo gye nali nsula nze gwolaba naleka n'emmere nga bwe nali njiressaawo saali olwo olunaku nagamba nzirayo basiddayo nabeera ku gundi ne neetala nali naasooka ku layini nga sikkiriza Then someone will ask no oli Kampala oli Uganda twameetinga saa 10 mu kisaawe. Yes sir. What is your plan? Plans zange nedda kale sijja kweyama omanye ensi eno gy'olaba eno nfunda nnyo siyinza kweyama nti sijja kuddayo nyinza okwesangayo ng'ate ngenze mu birala kitegeera yasijja gamba nti siriddayo era ng'ekyeyo sikikooye era wenfunira chance nga nzirayo oddeyo ku kiro ekirala iye bwe mba ngifunye nzirayo wandyagadde kudda ku kyawa nalyagadde okudda ku kyeyo nga at least ne renewing the visa it is better. Twebaza omusajja oyo ow'enjawulo eyavaayo n'okwata tiketi n'ofacilitating nga buli kimu ekyatusa omwana ono e Kampala juza ku ddoboozi lyange osijja kwongerawo ekyo nkimaze. That gentleman, thank you so much mister, you know yourself bintu biri confidential wanga n'okwogerako ensonga buli gy'ozikola wasobola okutuusa omwana ono e Kampala mubeere bulungi mweraba.